Kuli ekstra masano ga kulabiti. Monsuju. Pastor Mugende. Eya katonda abantu bakyaliwulira. Abantu eggwanga lyonna lyafa. Namukwaya asanyusa okulaba. Weebale kukola. Kaakati nze mundaba wano. Ndi wa lugambo. Omuntu akoze omubi sisirika. N'omuntu akoledde ekirungi nkola ki? Omumanya. Ate ndi musajja mukulu sikyamala gasituka. Okusegedde namukwaya ekintu. Ositukira nsonga. Kubuulira eno endongo gye tulimu abantu feeke mwereere. Naye bw'osituka n'ojja n'ondaba omanyawo byaki bya ddala. Kaakati abantu bayinza okubuuza nti naye gundi oyo omutembeeto omwogerera ebirungi yakolera ki? Nti naye gundi oyo wamukyawa yakola ki? Yakola ki? Namukwaya bye bino bye yankolera bwe nali omulwadde ng'avudde Gombo. Namukwaya ono yavuga akamotoka kaakatono n'erooja ne bajja ewange ku muzigo. Naye ndi awo ng'atuuse ng'alina enkoko ng'alina n'ettooke. Najja n'andabako nga tewali ki? Tewali kamera. Ekintu ekyo namukwaya n'ekimwagala muweebale nnyo weebalire ddala. Era yebimu ku bikunjagaza namukwaya. Ekirala weebale buteepalawuda. Okwepalawuda mukumanyi? Oli okwefuula ow'ekitalo fe omanyi tuli bannakyalo. Ogamba oli naye ye ng'ali bulala. Otegeera? Era namukwaya abantu bakyafuma nnyo omutima omubi kubanga buli muntu wa kisense musasula bubi. Kakati gumira ebyo bye bakugamba kubanga olina ki? Ekisa. Buli akola ekisa asasulwa buki? Namukwaya mwongere olugalo. Nze sijja kwogera bingi. Oyo Lubega Looja abonyeebonye n'abayimbi. Mwattu naye alina omutima omulungi oyo Looja. Bavuma oyo. Ngayo byongera oyambayamba abayimbi ebivumo okyafuna. Nakyo bwekikubira obugalo kisajja kyaffe. Kaakati ab'amawulire mwe mwebale. Tubanyiiza tubakola ebikolobero byonna naye mwattu mwebale nnyo okukola ki? Okutubeererawo. Bayimbi bannange mwenna mbassaamu ekitiibwa nze munnakyalo olwawo okulabika mu kibuga. So namukwaya ng'ennaku z'omwezi mmeka? Tugenda kubeera ku Afrikana. Ku Serena. Anti ekyalo. Ffe tetulina bingi bye tujja nabyo. Era teego tewali. Ffe tujja kugaziya magulu tuzire overnight mpaka kuwulira bino. Kongula. Andyagadde nkuweeyo akazungu katono. We want to appreciate you for the good what you have. We will forever loving you until our last breath. Thank you so much. Kongula. Abade honest teri tebo temugisuubira naye kongula. Kale kasooke tugende wa Uncle Ronnie. Yash, thank you so much for coming. But TikTok abonna abali mu kizimbe, we see you. Thank you for the good one. Uncle Ronnie atuse. Abaluganda mukamanya muzibu. Zerampita Uncle Ronnie. Abamu bamanyi Ronnie Ndiso n'ebirala. Naye njagala okwebaza Spice Diana. Nti y'omu ku bantu we nalowooza okukyusa kariya nti nze mu kukola production. Y'omu ku bantu abasinga mukimanyi liri puzzle mulabi nga nvuga ku boda natepambana azawi Katareya Nkando n'abayiseko mu mikono gyange. Naye omuntu yekka yasooka okunzikiririza yadde abalala bayitiramu naye ne bakirabanga ekirooto ekito abasinga babeera nti lwaki okisiza okuba mu production ez'emirimu. Naye we nakisomeramu Spice bayira oluyimba lwa Forever be bansaba ne mmanejjawo bayimbeko mu luyimba lwange atamanyikiddwa. So ekyo ekintu kyanjawulomuko nti nawe bagamba nti vidiyo ogenda leeta half tulete half naye bagamba mazima we naazifuna emiliyoni 4 ntujja kukola naye sizirina
Wayitawo ndowooza ennaku nga 5 Roger n'aŋŋamba omuyimbi simanyi lwaki yakwagadde nnyo. Vidiyo yali nsasudde kati gwe noonya za ngoye ne mbagamba n'ez'engoye sente siziimu. Ndimuzibamuko n'akubira Abbas Kaizigo, thank you so much, n'amukubira n'aŋŋamba bugambi nti nze ngende nfiitingemu mu ngoye ate ne mugamba ate n'amafuta gendayo kufiitinga engoye sigalina. Banterako sente kati ngezaako okulaga not because nali sigalina naye omukwano ogwo a kind of friendship eri ku Spice nga Pazo wagambye nti alina omutima omulungi ate ebiseera bimu asasulwa bubi. Nze abantu bonna we natandika okukola ne Roger ne Spice buli omu nga nkubira essimu nga ngamba abantu babi kibiki bakugamba ebintu bingi sijja kweka nga bakugamba ebintu bingi but nebaza nnyo Spice olw'okuba nti y'omu ku bayimbi abakyasinze okuba n'omutima omulungi era I really love it so much from the top of my heart. Thank you so much. Kongura Corona. Tusigaza guest of honor wa Spice. Bambi. Fresh. Katsoke tu enaku zinayogera oluzungu lungi. English suma. Mwagala luzungu lwokka. Unikaba liwakaida bacha uwakulu. Balamusinzako mwenna abazze wano olunaku olwaleero mwebale mwenna okujja bannamawulire abayimbi. Thank you so much for coming out for my Auntie Spice. First of all, I congratulate her for this milestone, 10 years. Those are really a lot of years, and she has stayed relevant, dropping hits every year, and I really look up to her. The first time I saw her, when I used to live in the village back in those days, I think it was 2017, and then my brother, he used to have some small TV, and he would put some songs, and they put that song of her and those guys of Opa Fambo, that song Akagali. I like that song so much. I would watch that song all the time, and I started looking up to her. I started admiring her music. I started getting to know much about music, and when God helped me, I gained some popularity, and I started getting called on shows. We would go on shows with her. There was a time we went on a show with her, Gravity, and me. It was in some place I don't really remember, but she was so nice to me.